Bannakibiina ki National Unity Platform bakungaanidde ku kitebe kyabwe Makerere Kavule okwebaza Katonda olw'ekibiina kino okuweza emyaka 6 bukya kitondebwawo bwe zaali ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020. Abakulembeze mu kibiina kino basinzidde wano okwekokkola ebisoomoozo eby'enjawulo bye bayiseemu. Esijabadde abuuza be baali basibyeko n'ebipande byange 2021 nga 10 nasibira Makenke Barracks. Struggle bw'obanga olina omutima omunafu oyinza okuba nga tojja kugusa nsonga eno. Sima kwanje First Lady Mama Babi Kyagulanyi itwentumanyangu ahali omushiiza w'amaani naha omukazi ow'amaani. Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya ategeezezza nti ekiseera kye baakamalawo basobodde okutuuka ku bintu bingi omuli okuzimba ebitebe by'ekibiina, okuteekawo essomero eribangula abantu mu by'obufuzi wamu n'ebirala. It's been a journey full of challenges. Bayogedde ku bantu baffe ababbibwa akalulu nga bawangudde bulungi nnyo. Twali mu kalulu kamwe kamwokya nga tutuula omwo biki ne tuvaawo ne tuzimba ekitebe kamwokya kati tuli wano mulaba. Ate nga tukyeyongera mu maaso mpaka entebe. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti era omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi ategeezza nti mu kutandika baabogerera bingi wabula nti we gutuukidde olwaleero nga balina kye balagawo. Batuyita ebintu bingi, ne batuyita abatemu, ne batuyita abatujju, ne batuyita buli kintu kimu. Naye ffe tukimanyi nti tuli bannansi abaagala eggwanga lyaffe era y'ensonga lwaki tulemerako. Kubanga bino bitulemerako biri mu mateeka ate nga ge mazima kyovudde olaba tujja kulemerako paka. Yamyuka omukulembeze wa NUP okusinziira mu buvanjuba bw'eggwanga era yalondebwa okubeera omukulembeze w'ekibiina ow'ekiseera John Baptist Nambeshe yeebazizza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obukulembeze obulungi. My appreciation and gratitude goes to President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukubire ddalangalo asazeewo to perfect the art of democracy kubeera nti obukulembeze bwansikira noba bulina okubeera rotational. Mu bubaka bwa Kyagulanyi obubadde mu katambi ayogedde ku kusoomoozebwa kwe bazze bayitamu okuviira ddala ku ntandikwa nga bawandiisa ekibiina kino. Twasala amagezi n'obukujjukujju obw'enjawulo ne tuligesinga ne tuwandiisa NUP era ne tugibanjulira. Era okuva olwo twatandika okufuna okusoomoozebwa nga batandika na kuwamba Muzeeyi Kibalama ne bagezaako omukyusa twegaane ekyo bwe kyagaana ne batandika otuggulako emisango ne bakozesa n'abamu ku baali bannaffe. Genda mu maaso n'otusalako ssente ze twali tulina okufuna mu mateeka kubanga baali baagala okutulemesa okutambula. Naye olw'ekisa kya Katonda tukyaliwo. Ono era ayise mu ebyo ebituukiddwako omuli okuzimba ebitebe by'ekibiina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'era bannakibiina abasabye obutaggwaamu maanyi. Gye tuvudde wawanvu okusinga gye tulaga. Kiringa kubeera ng'owuga mu nnyanja Semayanja naye ng'ekitundu ky'owuzeeko kye kinene tetukyasobola kukyuka kuddayo. Kyabulabe nnyo okukyuka okuddayo. Tulina kugenda mu maaso kuba gye tulaga tulabayo. Obuwanguzi tunatera okutuukako. Ne bannakibiina ab'enjawulo beetwogeddeko nabo batubuulidde olugendo lw'ekibiina kyabwe. Kwebaza newankubadde beewera nti bajja kumalawo NUP tukyaliwo. Ate n'ebyo ebitono bye tutuuseeko okubyebaliza Katonda. Ekibiina kino ekya NUP kifuuse omusingi oba kifuuse amaka ga buli muntu gakkiririza. Aka gino omukaaga nze njebaliza Katonda nti okuva NUP bwe yajja yategeera generation y'abavubuka era ne batekinga charge y'obuvunaanyizibwa. Eteraga tubukulembeze sawe na tubukwata kubanga bannaffe bituvuganya abeeremedde mu ntebe ababba akalulu kafa abatulugunya abantu baffe bali mu panic essaawa zineeno. Tujjukira emyaka 6 NUP bukyanga etandikawo naye mu myaka gino 6 tetuzzeeko mabega tugenda bugenzi mu maaso. Buli bwolanga embeera eyongera okubeera enkakali kitegeeza nti bano bafuluma bagenda. So twagadde okuzzamu bannayuganda essuubi n'abantu baffe nti tetuva ku mulamwa ensolo ku kizigo kweri. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.